Mwesigwa Paul ne Kanyike Ephraim nga bano bonna bagoba b'ebimotoka ebisaabaza ebyamaguzi bagamba nti ebyamaguzi okuva mu nsi endala bikkirizibwa okuyingira mu ggwanga ly'e Rwanda wabula ebyo byokka ebiva mu Uganda bye bitakkirizibwa kuyingirayo. Ku bintu bye tuba tweddise ebiva ebweru y'eggwanga nga London, Dubai tebifuna buzibu okuyingira e Rwanda. Naye bwe tuleeta ebintu ebikolerwa mu Uganda tabikiriza. Bano basabye abakulembeze b'amawanga gano gombirire okutuula ku mmeeza okulaba nga bagonjoola ekizibu kino kubanga kikosezza nnyo akatale wamu n'okutta enkolagana y'amawanga gano mu by'ensuubulagana. Nsuubira bapulezidenti baffe, Pulezidenti Museveni ne Pulezidenti Kagame balina okutuula wamu bateesaganye. Namba 2, nsuubira ffe ng'Abannayuganda naffe tumanyi ekizibu kyaffe. Ekizibu kyaffe kiri kimu. Tucupula ebintu bye tukola ate n'otuuka n'obitwala Rwanda ne bitakola nga simenti. N'oveeno n'obuntu obutono bukiiko bonna ne bakugamba tebukkirizibwa kgenda okutokkirizibwa kgenda nabwo. Oba ttoogo oba kiki kati awo twebuuza booda baagigula lwa nsonga ki era egasa ki? Franco Corina Congo ne ssente bw'abasuubuzi ku nsalo y'e Katuna agamba nti engeri ebyenfuna gye bitambulamu ku nsalo eno yeeraliikiriza olw'obukwakkulizo obwateebwawo naddala ku byamaguzi ebiva mu ggwanga lya Uganda. Kandi muno nga neziitu za trailer tutukya kuzireeba ziri kwambukayo ngeno obushubuzi tubulabonere kurungi abwo kugira ngo twekene n'abalyanwa baitu kandi okuba yageriza okugira ngo ayambuke n'oyo okuraba omurwashu. Franco ayongeddeko nti omuntu yenna alabibwako nga kukusa ebyamaguzi okubiyingiza mu ggwanga ly'e Rwanda atulugunyizibwa ebitagambika era oluvannyuma n'asibwa bw'atyo n'asaba abeewo ekikolebwa okumalawo embeera eno. Pulezidenti wetu yagambira ebyokurabya omuntu omurwashu tukyabirabyamu ahabw'okuba wabirabyamu n'owokuba oyine esaabundi nibakurasha ahabw'okuba omubiro ebyenyuma byahwireho hariho umunyarwanda akaine just a piece ekitole ky'esaabundi kya shilingi 5. Sunday Eric ng'oneetawuni kalaka w'ensalo y'e Katuna ategeezezza nti ensalo eno kyenkana teyaggulwa olw'embeera ey'obunkenke ekyaliwo naddala wekituuka ku ngeri bannayuganda gye bayisibwamu kyokka nga byo ebyamaguzi okuva e Rwanda bikkirizibwa okuyingira mu Uganda awatali bukwakkulizo. Business is not going very well due to the fact that Rwanda they don't allow goods from Uganda and there is no free movement of people and goods. Eric ayongeddeko nti bali bakuŋŋaanya omusolo okuva mu katale, baasi, ebimotoka ebyamaguzi n'ebirala eby'enjawulo ku booda eno wabula nga kati bino tebikyaliwo nga tebakyasobola kukuŋŋaanya musolo gwonna nga n'akatale akaali kabeerawo kaggalwa dda. Abantu abanyarwanda nibo babirabije mu katale ka Uganda bakagura ebintu bwenu n'abanyayuganda nabo tibiine katale k'ebintu abo kugira ngo abanyarwanda tibakabikiriza kuja kugura ebintu. Bino ebijjidde nga bannakigezi bateekateeka omukolo gw'okwebaza Katonda olw'okuggulawo ensalo eno ogw'okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi guno era ng'okusinziira ku muteesiteesi omukulu w'omukolo guno era nga ye RCC w'Ennakawa Division Sheikh Kasim Kamugisha agambye nti newankubadde embeera eno weeri kyokka kino kiri yaddeyaddeko kubanga bo abantu bakkirizibwa okusala okuyingira mu ggwanga ly'e Rwanda ekitaaliwo nga kino balina okukyebaliza Katonda. Tugambe katwebaze Katonda kukiriwo kati kubanga waliwo obudde obwaliwo nga tekiriwo nga booda nzigale emyaka 2 mirambo ne kati booda nziguleko emmotoka zitambula ate nze nkimanyi tutonolabako emmotoka ng'ekomawo nga yeetisa ebintu. Kinajjukira nti ensalo y'e Katuna yali yaggala okumala ebbanga lya myaka 2 awatali kintu kyonna wadde omuntu okukkirizibwa okusala ensalo eno wabula oluvannyuma lw'enteeseganya wakati w'amawanga gano gombiriri ensalo eno yaggulwa ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwa January omwaka guno wakati mu bukwakkulizo obw'enjawulo. Kale zeze n'ensonga mu